Mama Flower kwate simu. Amwita Mama Flower. Mama Flower. Ezo jikwarara. Hello. Wasiga cha mama. Kakatu mama. Yenze Sentongo Paulo. Paulo, the son of Paulo Kafero. Konzungira ko lingo mulambo gende wa mwazigambizi. Sira ngwe. Gende wa mfote wa kitawona nyoko je bali ozungira Kafero no nyelinya. Oma nyoko maskini ya Mungu. Gende usabirizo lya mazi. Tomanya Luganda lina masira mu Sentongo Paulo ko nyoko. Mwena abade bamusasa bule mubu akwadawe emitwalo 10 nagimuwereza omanyoko. Mulinga eminyira. Bunya wala jino kote buli abugenda kufa. Olaba abana bakafere benyinti tebamumanyi. Ne bali bebabora tebamumanyi. Bali bebasula tebamumanyi. Wabalabe jo gundinga aise meeting ya muiso yabaddemu. Nenda abana batembe eyo yabaddemu. Oboli muwanguzi yabaddemu. Mulekerawo mu kumanyira manyira abantu okufana si Luganda. Wano gusade gwa vaine gwesiba ku Nsereko. Muhammad Nsereko. Ngomusumba yiga yakoza ogusajja. Nga banonye likes na views banonye putunda bintu byabwe byo bibakolanga mbugundi simanya mukwate demology mbusimanyi bichebe babitanga byo baba byani ne besi baku Muhammad Nsereko omusajja namala ko Muhammad Nsereko emirembe namumanga kofi namumanga bwamu ne batuuko genda mu koti ngokusajja gukiriza ne bagenda ku DNA ngomusajja tabanga ko muganda tamuni nako waddaka kwate waddaka tundu waddaka landira naye ngensi onekiriza ngomusajja wali muganda wa Nsereko bwa mwegana paka atali mukigana mutuka ko nalaba mwana Yesu bakuliripazo alina kipaza bbi ali kuliripaza akolokota amwesibe ko kufa bufi amugamba wakira mutwale mukomera buli muntu kigana mutuka ko kino kibabulira gobo kyasaga omusajja Yesu baku Muhammad Nsereko bwe na kuva ku DNA ene bakisiba kyakavayo ko garanti bakola stand ne yiga musumba yiga nakitenda linga nakiwa sente nakiwa buli kimu nakigamba kyesibe ku Nsereko kyayogera nga kivudde mukomera ne kigamba takimanyi Nsereko kyate kimulabanga nako tekimanyi wadde kitayo wa Nsereko mwenna mwali wano nga mwaganga omusajja bwali muganda bwa Nsereko wano ukazo gusiya zigwa neseko nga bwenguzala mwennanga mukiza nti nzenzala ekikazo ekisiya zekiwuli olaba yekaliza ku bantu bwate ekyekiwene nyama zana tukana ogende wabwe nenonyo lifulaka ekojja wakyo nengane kumwala oganyina wakyo nali ngenda kukitta ekintu nali ngenda kukitta nze mbabulira mu law nali mbuzayo kimu kukitta ate nja kitta ageza ngadamu na nesibako era koti singa teyasalawo nani yakizikiza abana bangesoro basa kiwalinga ofoyo ne yesiba ku baana abo nabamalako emireme sinegamba abadde wano nga ayogera nga nyina wali kati kyokola kujjawo ogwo mumwa wano omukazi yazikuza amalalo gaali ati kisache lwa kuyimbiriza abasajja ne babona abana oyo mukawaya mubaraka lwakwata yogera ne bagenda ku chachi ne bazikula omukazi bakole DNA omwana nabo mulamba bamaze okugujjayo nagana okutekawo DNA nagamba mbuno yabadde ayimba ayagala funa platform nakasimanji yagwira nga bamaze okuzikula ati kisache lwaki mutekako abantu obulumi bwe butyo mungamba muwa buyambi bambi nze mumanyi nze yali abumpadeko mwabagamba bambi mumuwe namwe mumuwe lwaki comment gyokola bambi ina sente mmeka muli amazimu olinga amasira temusibako kyokukola kyonzira kiwene nnyo amazina kidikula mukyafunye ne bamanager batusumbuwa abantu bakedde ku ofisi ya Ambassador ku Am Shopping Mall bagenda batagadya ku bantu tukubire full figure tumukubire simanya tutwale wasale atwale wa mama fina government vayo government je mugambe bayambe ye government je mwagambe mbu yakoza bubi omusayi ye mu government je mwagambe mbu yabuzabuziza omusayi government je muyitere twala omusayi South Africa no biwanga bito bana biri amazi government mwagifula ki government mwagambye akakasajja kapile kaka bala muyatubye bala tamalina kuogera musajja ayogera lulimi lutolo tamalina kuogera bala muyatubye nyina ne kitawe jali Maria wali yatuko kubika nyina omuntu abika nyina aberako ekikolimo kyatuka kuli pazo nga ayogedde bubi ku kitawe masoka president na kibagamba Bible yetugamba mu mateeka 10 wanga kitawe nyoko ne kitawe kitiibwa mu nakuzo bere nyingi kunsi kasita yabika nyina nga jali mulamu baflanka bawo bagenda kuvuga bagenda 40 nalabe yato bano ono mwana simple killer gwensengana okwagala wano awama ulire abrets mubadde rudawa nga mumate mulaba
family ziyaite zina n'envunza n'ebyokwata birina babe na simu era bagwa muzino gwa bulabulada ogunyedde walaji mulowooza buli mwasula ku TikTok nga mmwe abantu balina byakola mugano oyo musajja ekisooka ddala ne bwabbala muyete yaliyo yajja kunaku lwe bakebera ddeni lwenyini era yajja yina inatamidde ng'azungazunga ne luyimirirawo waamya n'oli omwana muwanguzi era bwe lwafunye ekifaananyi kyokka era nga terwogera lunawala gyalusibye emimwa abantu balwana atensoni kati ku mulundi guno loko bannamwe tebabadde na byakola ne baluwa atensoni ba TikTok mbwe afaana kafeera faana amufaananawa buli alina buleva afaana kafeero okufaana ani abagamba nti Luganda ogwo omutwe ogumulinga engalama y'amanda gwa kafeero ogwo mumanyira njagala okubaddamu esipeso komanyoko emirundi 8 komanyoko mu abankubira amasimu komanyoko mulinga ebyenda by'amatako mukitegedde bulungi komanyoko esipeso announcement komanyoko mu full sentence komanyoko mu big letter komanyoko kuma mama yako mulinga ebyoyo ebikulu tukera kukola tukera kweleke kuva mbuliri bwaffe ne twabukana n'obuliri bwaffe ne tugenda tugaba tukane n'ensi tuwumpugume tomanya jo wumpugume doita mukire mu nzikiza yajja ntamirireko nkwata sono zanga ganya wala kubanga yafunye bamanija batamivu banne esipeso komanyoko very sipeso komanyoko mu big letter the son of a bastard dead dusty bin stuff ani gwe mumanyira nange full figure mwadange bwabe banange mukazi mubinyo mulinga na amasira nchidem mulinga amazi all of you ababadde bawozamba full figure banange full figure nyoko na amazi mumusondere nani basabeko kubuyambi mwe bamazi ba motherfucker mumanyi jensibo jempumpugumira mumanyi jemalira mmwe nze musondere sana ngagenda anyo omwenge nga yabise nyina omulamu oyasobola kuba n'omukisa Bayibuli eyogera luwatu mu mateeke ku mikatonda ge yakola owanga kitaawo n'ennyoko ekitiibwa ennaku zo zibeere nnyingi ku nsi obatyanga nnyo yatuuse okubika nnyina Mariyamu wali mulamu 40 kitaawe wali mulamu tebalina na ssimu babeere yevuza gye zibalira kyava ku kyalo kyajja kunywa mwenge kuwumpugumira eno n'amanya n'agakyusa ye wadde erinnya eppya mu Ssentongo rubbish temunteeka mu nonsense first of all buli family ine bizibu yayo buli omu wali walabira mwezi n'enjuba temumanyi ffe betuyita mu survivinga tutya temunteeka mu rubbish wamwe I don't want to know buli omu wali walabira mwezi n'enjuba ezabakadama zezitalina byakola mubakubire temuddamu kunkubira esipeso komanyoko mulinga entuyo z'amatako tukeera kunywa bikyayi bikalu tugende tukobagane n'ensi twegobe n'abantu twegobe ne kesisi twegobe na kingodde wano ndirako amazzi bumunkubira essimu munteekako ssimu mulinga eminyira kati mbazzemu era mwogere era nja kubaddamu I'm alive and kicking ate lwe balewa mutasamirwa neeyogerera ekyo tatyo nkimaze abaganda bagamba omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi malagala muwanguzi oba yayifunye omukisa gwe gwayitiddaawo era ne guyita ku kwesiba kafeero muwanguzi gwe mugamba nti afaana kafeero olw'okuba abibinala anyinyibala ana n'ekikyamu ku bwongo nadde simanyi alina ekikyamu ku bwongo taseka tanyumya tayogera kuba alina ekikyamu ku bwongo oluvannyuma lwa bulunako okusonda ssente maama avaayo maama yabyononyeno byonona kuba baagala kamera ayogera omwana bamusaba tetujja kusobola bamuwa kubanga tali oke aliko ekikyamu tali fine kwe kunyinyibala okwo kwanyibala ne mulowooza mbu atunda mbu afaana kafeero binkwatirako wamaani mbyogerako nga balaba byogerako temunteeka mu rubbish nina ebizibu byange ng'omuntu ne byange mbyemalira buli family walaleko ku baganda bange walaleko nga mbasaba walaleko ku baganda bange mu kamera nga bakusaba ku manyoko linga masira omumanyira mundirako amazzi mulikiriza ddi amazima yemmwe muliko nsadi ku bwongo bwammwe muliko nsadi ku common sense nenda anonye ebi ate singa katonda nyamba ne babayo omugagga wa nende sente doziba milioni 3 ne mutegera nende yani ku kigambo sente mwe musaso kulanga temwina bazadde gomanya bana batalina bazadde nga balina bulungi nnyo
Njagala otandika okunonyeza ku background z'abannagagga wano mu Uganda. Olaba abaana batalina bazadde we bakuze. Bannyamwe gye bateeka obusolo bamanyi bagaziyanga amagulu mugende ekirungi bannyamwe we bali. Mugende mubuuza bannyamwe gye babazala mu bizina zina mu mulinge emiwumbo gy'amazimu mumanyira. Ze mwali mulayeko ku baganda bange. Mwali mulayeko ku mama wange batata wange. Nali basabyeko mwe bamazi. Nali mbenjereddeko. Mumanyi nvudde wa kutuuka wano wendi. Mumanyi envudde. Ebyo bikazi bikulu babizina no business bisajja bikulu bimala n'okumala biwano bitu byana amanyi. Government nyamugamba embi eyababbi omusaayi. Essaawa eno mwavuddeyo mukoze meeting mumusaba government bakolere sako kuma mama yako mugende mu PDM baba wakakadde. Ate muwera 3 mwe mweyongereko munonye byana ebirala muwera 3 baba wakakadde kakadde. Era government yemuje musabiriza embi eyababbi omusaayi. Mulowooza muzito wachi mu ggwanga mu muli kiki? Obukazi obukulu akakaza ako kasenga kawana kafero nga munamuna katika mufiirako. Gendo bazaala abaana. Tolina nyuma. Teyazaala bateke mbabo. Lwaki mbanoonyeza tekanga mwine ebijja bya nanganga mbateke kubijja bya nanganga nti mugamba bakafero. Namwe mwetaaga kola ko deni emwe temina baana bananganga mmwe. Mwetaaga kola ko deni emwe. Mwefula fane mubbe ebintu by'omufu bya nanganga ne mubane bya kafero. Mwetaaga kola ko deni emwe temumanyi bikabya mwe bituufu mwe basajja mwe abakulu n'abakazi abakulu. Mumanyira manyira. Government embi eyababbi omusaayi. Je mwagale gutwale South Africa. Je mwagale bakolere PDM ebawe sente. Je mwagale bagwe take bazimbire kuma mama yako. Mwe bani? Muwa musolo kimugwanga muzito wachi. Yeteke mwazanye mfate ni mukole ensobi ni mukuba balamu. Kabere jeno sale musaraja tukibuza balamu chichi kino agaiva kuba mawobe. Omusaayi bagutwala dede South Africa ne bagukebera ne gulaga abaana bana. Ne gukomawo wano ne muwakana ne mweka nnyini mwe mwasaba bazikula omusajja. Abaana ne bagamba temuzikwa tata waffe ne mulemerako ne mugamba bali zikula omusajja lwe tugende kukkiriza. Ne muyimira mu kuzikula omusajja kwa magalo mo jacket egalalibwa mutekako. Ne bazikula omufuna swala. Kalate mwasama era mugana. Kuma nyoko. Mulinga babutise emizimu kama. Mwali muzikula gwa kulya. Mwali muzikula gwa kulya. Bimbanyira bimkubira amasimu bimmanyira. Munkubira nze ndi wa Luganda lwa mulindira kamazi. Wanabi taxi yakebera abana anamu omu yafunako omu ngate mwogera ko tali wosimulamu. Walukaga yakebeza abana 10 na bana yafuna abana mukaga wali mulamu. Ngabana beyagamba nti siba bete bafukidde ensi kizibu. Mwe muli banjawulo nnyo muli bakakobe mmwe bonna kano kawalala kaliri pazo kale gamanya gatulika kabole. Kona kaina nakategeza na je biyinde bibibyo nabe nabine emisuwa. Mutujja kubali ya musabo koma nnyo kusoka werogorole. Oto sobola kusamina kumanya wammwe. Nyoko je yakwenda. Kafero yakugoba mulamu. Tewakule makaga kafero akule wa muganda wa kafero yo tamwagala. Muze kambere nako oba kafero akagobe. Genda nyoko je ali mulamu mubuze je yateka amaguna akuzala. Kitawo lili pazo wali gena mu family yo. Kalega kaweke. Konna kati ntinga enviri okubuza envi. Kakazi kakadeka singane kafero obukulu. Kabika ina mayinda gaya gagalo baga family gagwanga ki. Obaka twa. Obaka lundi. Obo buntu bwese mu family zaba ne bufuka ebyonzira. Kitawo lili pazo wali. Oli mutabani wa Chiko. Family ya Zusa jeri. Kalika ziza bafana mbukayimba kakola pamu kayimba konake Olizo gamba kana kabire blankisi. Bire dulago. Nzete mumanyira. Temumanyira. Nende mukwano gwange nnyo mumanya atamanyi. Manyi kyasobola okuzanya nkyasobola okukola nende goyogerako. Nende lwacha imya nabana bakafero abaya badanonya musayi gwa muganda we. Lwacha standing nabana musayi gwa bazudde. Abana ba muganda omusayi gwa bazudde bonna okuba bakube mwakoza jo conference nga mugamba oyo Martin nagamba era gwa mwebyo kogera mbali abana abatu bodda batugobaganyiza abana bakafero babagobaganya ddi tuwayo video nemu nga abana bo bagobaganya wali bwe mama lokola omusayi baba gamba mwewe aga batata n'abana abana bali baganyina okuwa aga
olw'ensonyi nyingi abaana ne bakuwa aga gwabogera ebyo ebigambo abaana basula masaba abaana mubakyayisiza ensi bemulaga nti be babi abaana bakafeera bandiyambiddwa bemulaga nti be babi mubasibyeko mubafuukidde ekizibu mumanyira munkubira amasimu temuddanga mukuba ku simu yange nkimanyi nti mugimanyi mulingana amazzi nali mbakubiddeko mmwe mulinga nti yoza amatako munjasabira mundirako bimuto obaana nnyini mwesiga bipama ne bitula mu mazzi munkubira kuki ndi wa Red Cross nti nga babuyambi komanyoko bandi wa UN biringa bisasemye mpita wa Red Cross wa UN komanyoko biringa nti yoza amatako motherfucker a son of a bastard dustbin staff tebamaina waloye ko kubaganda bangenza gomanyira wale balabeko wale ko ku family yange I'm a self-made. I know what I want. I know how to find something to eat. Tomanyira ngana kumanyira man. Siti abiduduma siti ya kufasina chentia. Mteka tonda God first. Mpa mkulembeza gwanga chitibwa. Gwamanyo wali kaguta Museveni. Tondira koma ziku bato mpanga kuchakulia. Yampe chokula gwe inspecting. I respect myself kubanga fighting anemfune chokulia. Nensobola kweba zao. Engaje sikusaba ngako tange tonkubira mazi. Nkwata zati gwa lugera na kufa wala jiruge na luzungana. Gendo sike bijibi ya taxi. Bano balali bali mabumonde bagaga kiri kuno kiununa. Kinge mpuna malungu. Tikusaba ngako kubanga bensaba bamanyi. Tebanko wangako. Mumwa numbye ku simu yange. It's my phone. Mobile phone is my phone. Chenye gera ko kyonna it's okay because it's my phone. Otagada bulungi. Bwenjagala kudda mu bwenjagadde it's my phone. Obata wakitegeera nze tebankubira. Still ready. I'm not interested. I'm not ready. I don't have that time. Otegede ensonga eyo. Still ready. Nina ebizibu byange binemye okumala nange neetaaga buyambi ombuli abankubira. Mumanyira. Ndetako omuyimo wano. Mumanyira mwogeza kabampani. Munonya nze sinoonya simpasa wano. Oli wadembe ne okumblokinga kubanga ko sikwanga ku friend request yobola mba blockinga. Sinoonya simpasa wadonze. Mumanyira nyini. Abogala bulungi bali makerezi agende machachi bamuwe. Kagende ku street afuna akabafune watu ulabajja muwa. Mwachi bunoke atwala oliyeka. Nalabana kino kimuzungu kijeya mu makigamba abaana bonna mbatwale mulundi gumu era bali mu kisago libagala ogutaataganya. Katonda abaya isimusiza ddo bwakabaka benga ina gwayisirizako mukisa mukirizenga. Mukirizenga nti Katonda akora ebyo byayina okola mu budde bwabo butuufu. Omukisa guteka ku muwanguzi. Mwali mwagalo muli pize chat. Lwaki ekyo kola buli mwachegani. Nennende bwayita abaana basuga tekibeerayo. Kuba amazima gakitambulirako. Katonda ayeresa bwakabaka lwaki family yasoso okuzuuka. Mumanyira. Omumuwa obuyambi. Ekyavumisa mananga. Lwaki muweereze namba yakukubire omutereko sente simple. Otegere kigambo ekyo. Muwoga enamba nalabe agisoma abadde bakananga bagisoma ba manager. Anti yafunye ba manager bamutenda linze. Bamutembe alinga mpale za gistring. Anti Zadiba kuba malaya. Ziba siwa munyuma batambula betakula. Bamutembe yanga mpale ya gistring nobule vanatira boku makochi. Atenze nenkasanga ngenda ka kumekibiriti mbire vebyo. Nze mu byenjagala. It's my phone. Chofola ngamba blocking anyo. It's my own phone. Mulira? It's my own phone. Gogo kyalumye mukubira omuwe basome namba yabo bawe. Mumanira. Ani gwe mumanira. Nennende ya atembe ya abana basabire ettaka. Bayagala okuferera mwafune sente. Ekyo kisajja takirina. Tachi ne babuuza abana tebakire bangana ko tebakimanyi bakyabye kujjo. Oli muwanguza nyinyi barabizibu. Banyi nyiro nezigazo bali muganti wa kafero. Namwe muyina obusolo muyina ne family mubazali mbatwale mu family za mwe mababagale nnyo. Buli omu n'ebizibu buli mu wali walabira omwezi n'enjuba. Buli muntu gwe mulaba ayina ebizibu bye. Lwako ebizibu tebyenkana.
buli omu bw'omulaba alina ebizibu olaba abantu kuyisingana bati buli omu n'abo abamutembeye abafuuse bamanaja abakubira abantu amasimu nabo baagala njawulo buli omu n'ebizibu bye bw'olaba abantu batambula mu makubo buli omu alina ebizibu bye ebizibu byaffe bya njawulo tolowooza nti waliwo ali emirembe emyereere tewali agirina mbugiri wano n'abagaga bemu nababa bemwegomba bemukubira amasimbe mukeera okulowooza mukutukeera ku makya balina ebizibu balina famire z'abanyabo ne bali mu malwaliro bamazemu emyaka n'emyaka tebakutuka balira mu bupiira balina abaana baabwe balina n'ebyane wakabizoliga balina ki buli omu alina ebizibu byakeera tukeera mu kibuga nga gwonoonye omutwalo gumu nga waliwo anoonyeza akawumbi nga waliwo anoonyeza emitwalo 3 waliwo anoonye 10 waliwo anoonye 5 waliwo anoonyeza transport kudda waabwe that is life mulekerawo tulowoolezangamu fe mulowoolezamu naffe tulina betukeera okulowoolezamu ne betulowoozamu balina byakeera okulowoolezaako that's world ale Uganda alowooleza mukadama ali ebweru aninga yagenda okukolerera ye ne kadama alowooleza mu mukama we ne mukama we alowooza gyakola gye bagenda musasula mwensi mugirabire mu reality ebintu birabe nga we biri si we birina okuba abasoma bwa dokita bali kubira basimula byoloni goli awo yasaamiridde abasoma bwa nansi bakomba binnyo bakeera kusimula toyi gwo yasama bantu balina ziduguli banoonyeza emirimu gibuza sika kabalagala abaali baticha bonna mu covid badda mu kutunda mmere na nanansi na kabalagala bafana sente mpitivu bagano kudda mu bwaticha eyo yensi omusanga yogera luzingo tuyitivu nga yasomesanga omwana nga sika kabalagala nga gamateka balagala asinga wena somesezanga ba that's world abantu balina ebizibu byabwe buli omu waali mwegomba yasuza alowooza ku baba yakwanye gwe mwegomba kuba mulungi nnyo ku matawooma alina ndado ya kabina tawooma na mutalina wadda akatondo k'akantu eyo ye that's world bono lowooza nti ensoga yagala girabanga bwe yina okubeera mukwana ekulemye kyova olaba ffe twegondeza obulamu onsanga wali nga netambula byange ntambuza bigere ndi ku bikomando ndi ludda wa that's world nze sikaka mbeera ensi gitwala nga wendi ekiza kyekyo Allah kyaleese ndi sivinga ekyo nego abantu bonna bateekako amaanyi nkubira gundi ntwale wa gundi gye bakutwala omanyi gye bali abantu beegoba ne mayumba gaabwe ag'ebbeeyiru abantu okubakeera ba MP abeesimbawo ennyumba bazisenguka mudda lw'amabanja n'ababalonda babakeera bukeezi bafune wala bwe babeera eyesumbe Masaka asula nnyana wenyana asula masuulita owe masuulita asula n'amasuba lw'abalonzi kumukeera bamulanya babeesimba makinde babeera kitende that's world ensi gijeeko amaanyi bw'oba olina by'osuubira mu bantu kitaawo by'ataakola oba nnyoko bw'oba olina by'osuubira nti kitaawo bye yakola by'olina oba nabyo okyali mutulo ofuluuta keberako ku bantu abali mu bintu by'abakitaabwe era ntunulira bino ebyana nga biwowoola kali keerega kano kawala kaliri pazo kaasaamirira oli kakazi kakulu nenda yakufunnuka dde okaddiyembe olima wenna oweddewo olima omwezi ofuna sedemeka genda okombe suwaani funa paasipooti ogenda olonda amagi oyo sejje mbalaasa amannyo olaba wonoddemu okulowooza ku bintu byakafeero weesibyawo mbuolima obukajjo mbusimanyi olima ennaanansi mbwemboga konna kenenjala zikawedde mu ngalo kale gaca genda osenye embalaasa amannyo funa paasipooti